Abatuuze ba Kirinnya Main ekisangibwa mu division y'e Bweyogerere municipality y'Ekiraba ekumyemu ogutaaka ne balumba omuwabuzi wa president ku nsonga ezitali zimu mu ggwanga Fiona Balungi okumulopera ssentebe waabwe Medical Fero Segawa eyabuziddwawo ku bbalaza. Bateebereza nti okukwatibwa kwe kwekuusa ku ndooliito z'ettaka zaaludde ng'akolako wakati w'abaana ba Swaib Katatandizi ne Bena Nakiganda. Omukulembeze bw'okwata chairman ow'ekyalo n'ogamba omusibye nga gwe mubbi olwani agenda okuyamba ani? Era mukulembeze kera eggwanga tuliraga kifaananyi ki? Emboozi entwasooka kugikulaga mu mawulire agataliiko mu ttuntu nga 13 omwezi oguwedde Balungi we yasukiramu okutaawuluza enkaayana wakati w'ababiri bano era mu lukiiko ssentebe yategeeza ng'obulamu bwe buli mu matigga olw'abantu abamutiisatiisa okumutomera n'okumubuzaawo era wayise embale n'abuzibwawo ekiwanisiza banne emitima. Ng'akozesa ebigambo ebigamba nti buli lwansanga nga nja kutomera, nja kusiba, nja kubuzaawo. Balungi abagumiza nti ensonga zimanyiika era azibaddemu n'asambajja n'ebyogerwa nti abantu corruption unity be bakirimu era nti kino kikolebwa abeenoonyeza ebyabwe. Sina bukakafu njagala anti corruption eveeyo egambe nti ekintu kino yekirimu anti corruption yani mukama waayo gwe bagiwa okugikulira gwe sinabakuwulizaako because ebipapula ebinsanga wano tebikola makulu kunze. Agambye nti yayita omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ne ssentebe Kafeero n'abawa ebiragiro baddize abaana ebintu byabwe era yaliwo nga biteekebwa mu nkola. Omusango gwa LC1 ne poliisi nti anti-corruption naye ejjamu nekole. Where is corruption there? Who was corrupt among the police, LCO and chairman or me? Actually, nze neewuunya n'okuba batute chairman wamu bandinze ne batwala. Agumiza abatuuze nti agenda kufuba okunoonyereza azuule ssentebe waali era nga wakubategeeza mu kaseera katono ddala. Shafiki, nyina essimu zammwe ngenda kubakubira nga chairman wammwe nsudde waali. Ebyo nga biri bityo mukadde Simon Zimbe omutuuze w'Ekyengera Butiisa ow'emyaka 69 mu ggombolola y'e Masuliita alajjadde pulezidenti ne Ssaabaminisita Nabbanja okuyingira mu nsonga z'ettaka baganda be nga bakulembeddwamu muto we Moses Kiyimba baalumiriza okwagala okumiza omusuulu ekibanja kitaawe kyamuwa mu bulamu. Nyamba yingira mu nsonga zange. Yeewunyiza baganda be abamulumba nga baagala bagabane ekibanja kino kiyagaana ne bamuwamba ne bamukako okussa omukono ku ndagaano ekyamuwaliza okuddukira mu b'obuyinza n'assaako envumbo. Abafamire ne bajja nga baŋŋamba nti tugabane ekibanja ekyo ne mbagamba ti ekibanja taata yakimpa. Enkeera nagenda e Bulange e Masengeri nekubira enduulu neteekako caveat. Agamba nti baalaba tekibamalidde ne bakoona ennyumba ye nga kati asula bweru so nga n'abakwatibwa baayimbuddwa kkooti ne badda mu buto okumwewerera. Yawo baganda bange ne bajja okuntiisatiisa ne bakoona ennyumba yange era kati sirina wensula. Alazenet City kwaza sulira obusuulu. Ssentebe w'ekitundu Latifa Namuli ayogedde by'amanyi ku ttaka lino n'asaba ekikwatako okuyingira mu nsonga z'omukadde ono kuba ekibba ttaka kisuse mu kitundu. Ono omusajja mwavu munaku talina ssente zagenda kulwanyisa. Essaawa zino enju ye baagikuba asula mu kifulukwa. Abaana ba Muzeeyi Zimbe bategeeza nti kibeewuunyisa okulaba nga kitaabwe asula mu kifulukwa oluvannyuma lw'ennyumba ye okumenyebwa. Era tuwekubidde enduulu buli wamu baganye otuyamba. Poliisi y'e Kakiri yagaana otuyamba. Twekubidde enduulu ew'omulamuzi e Kakiri Kiyimba tebamukwatako yatugamba ne bwe tuligenda wa Museveni teriri kye bagenda mmutuusaako tebalina kye bagenda mmukola. Taata pulezidenti w'eggwanga tukusaba taata waffe talina waasula. Kubanga Mulangira yajja kuno nga nnina abaana aba basatu okuddamu okulaba abantu bakikulwe twala bazimbe era gwe tukola ki gwe tumanyi. Nga tuli era tugende mu maofisi ba RPC lawyer n'amugamba nti okusinziira ebintu bino tulabye mutuule muteesi muli ba Luganda. Lawyer n'omusango n'aguviiramu. Lydia Nalweso ne Julius Kiguli be bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.